Yes, kwaniza nnyo asinzire na gyotulagira bagyotulabira bagyotuwuliriza ekyabasa olwaleero nnyo omusajja wammwe kumusinga okummanja Roast Brazilian naye alina gy'awangalira kaboozi ne ku BBS olw'omukaaga terobbaawo olwaleero tugenda kunsonga ku nsonga za byamizannyo okusingira ddala omupiira babasiga gwe basinga otutegeera mu Uganda balala wana naye ng'omupiira mu Uganda gwe gwasinga okuwanga tulako ku ligi ya Uganda ligi ya Uganda kati saa zino yawummulamu ng'egye tugenda mu Chani kisooka mu yonna Chani fe abagenda okutegeka Kenya, Uganda, Tanzania naye lwaki Chani tugenda naye tabuumi ekisooka empaka zino za Chani kikopo kipya kyatanga okusambibwa mu mwaka gwa 2029 naye gikana kikusambibwamu abasambira mu leagues ezawaka mu Africa ebinja byonna nowoga nti abasambi bajje mu Uganda Premier League waggulu bajje mu Big League bajje mu Regional League kasa kibanga kibinja kiri mu ggwanga eryo ojja abasambi abo kati olwedde kino kyasangawo kiri ekikadde ekya Africa Cup of Nations kati olwokuba kino kyabasambi abo kabaka basambi leagues ezawaka temuliimu nnyo mbeera yakuleeta professionals nti nina omusambi wange nze Egypt Mohamed Salah ali mu Liverpool ajja kubeera ng'akuwa kati ebintu bogina ng'obigatta kubanga twagala nnyo abasambi abamanyi amanene abasambi naddala abasambi leagues ez'amaanyi abali mu Premier League gegabuuminga ennyo so bw'omanya nti kino kipya ate n'abasambi abo bolowooza nti bebamanyi tebakizannyamu olowooza nnyo nti kigenda kikula bukuzi bagenda bagakubanga bakiteekateeka kubeera nga kituukakuko ku level yakiri ekikadde ekya Africa Cup of Nations nendowooza nti emu kwezi ensonga oba oliawo lwaki tekiri mu new vibe naye n'osanga nze mpagira Sports Africa nalaba musajja wange Kyeyune y'omu si ye top scorer wa league naye ng'amu teyayitibwa kuba gyeri ebitongole ebimu nga tebaayita abazannyi nga ku forward osanga nga top scorer tayitiddwa nosanga wakati midfielder abasize te defender ndooza muvubuka ono wa Kesisi Musa mulungi naye teyayitibwa kiva ku ki taking order ki gye bagobera okulonda ebiseera ebisinga obungi omupiira gutunyumira era tugugoberera naye byomwe abaako n'engeri gyabo engeri ey'enjawulo kati guyinza okuba ng'olaba Alan Okello nti yakwembedde liiti yasinga omupiira mu ggwanga obuddemu nga nange tukristian nino obayoko munaga nti wadde nga Alan Okello abikola ekisooka agenzeeko ebweru abaddewo okumala kale akama nga emyaka gikyali mimpi yategekebwa bulungi timu gyasambiramu omwayinza okubeera ng'asamba nga bw'asamba naye nze ku lwange nandiga nti omusambi katugambe Chelsea wanga Neymar ali ku Villa talina nnyo platform eyo talina nnyo resources ezo nga Alan zaalina zibwangiroza nti yali waggulu mutuga yina endowooza ey'enjawulo kati n'ebiseera ebisinga obungi empita y'abasambi bano FUFA eba ne technical team ebagiwa akadde okubeera ng'abasambi bano liigi ng'etambula omupiira nga gusambibwa ne babayekenneenya ne babalondolobayo ne babajjayo ne bakola analysis emala ne bamaliriza nga bagamba nti tubalikisa abasambi basatu kifo ekya namba 9 naye ekyamazima katwaleko omu nasooka kumuyekubala kati bo balina technical team eyo batunula ebintu bingi nga bayembwako ne head coach ennyini head coach Pokot so batulowooza nti yeyo merit gye batunuulira naye era ebiseera ebisinga obungi tekijjawo kinti bannayuganda nabo balaba bayinza okugaa nti ekyamazima omusambi nga katugambe kankwekyo okulabirako singa omusambi nga eno Kasebaggala omupiira gwadde asamba obulungi bukyanga ava mufune ku timu ya NEC singa teyayitibwa ekifo kye bakyekamuko omusambi omulala nafe ate bakubeera timu ya NEC ng'ezannya mpene ligi eggwanga era tebandigambe naye ekyamazima ono omwana bamulese Sebaggala naye adde akula bulungi kati yo federation ekwembeza ekyo nti abasambi bano babayita babusobozi babayita kiki babataddewo mukibuki gwe bataddewo babayita ku merit naye era nga omanyi tuyinza kubanga bibulamu etuga nti negundi ekyakaba influences okubeera nga ajja ono negundi ba agent bataddewo okubeera nga ayitibwa naye nga ndowooza nti omupiira generally bwe guli kubanga abasambi abakola liigi eggwanga n'ebinja by'omupiira byonna bingi tebayinza kubanga bajjamu abasambi abo 24 okubanga batwala ttiimu so kinene naye gakiba mukaakadde naye ngaekisinga obukulu kubanga balina ne prem oyo balowooza nti atuukiridde okubanga basanyidde ku ttiimu y'eggwanga byebyo Chani ng'etugenda mu maaso kuko Chani tumutegeka naye ekintu ŋŋanze Munnayuganda ngaffe abategesi kinnuma kuba osanga ensi ziri ziba zitegeka Chani oba ne AFCON osanga ekintu kibeera nnyo mawulire kibuuminga naye nyenyi kikuwaliriza okola ki kubanga okubayo oba eriiso oba okufanya okuta okulaba kumanya ki ekigenda mu maaso naye kitwewunyisa fano East Africa
poa oba pamoja tutegeka naye tekiguumye. Ate kati n'embeera enzibu nejja nti kati twadde bakusama mu gwakubiri naye ne balaba nga enteekateeka weeri naye enteekateeka yo tennagguka facilities byonna byonna bigwa mu kkoweeri kuba nti tournament ne bya successful. Kati kafu nesalawo nti empaka ezo zongezebwe paka mwezi ogw'omunaana. Nejjukira nti ogw'omunaana omwaka guno nejjukira nti tetumanyi oba ebibadde bitandagga binaabiwe. Ekyokubiri tugenda mu kulonda 2025 kitegeeza guno omwaka gugenda kubeera mu campaigns nyingi. Bw'otunyirira ebyasembayo mu kalulu akasembayo bingi byaliwo. Abantu abamu bafiirwa abaana, abantu abamu bafiirwa n'obulamu, abantu bayiwa omusaayi. Kati okubeera mu mbeera eyo kubamatiza nti omwaka guno kijja kubaawo nga wekyali buli omundi gwesinga okuba nga tulonda. Nakyo kijja kuba nga kijja kwetaaga okukakasa ennyo. So ekibuuzo kiri nti ebinango bigasi wadde nga bazongere mu mwezi ogw'omunaana zinaabaawo oba kinajjayo kiri ekifaananyi kituufu. Bayinza okuba nga wano obutaba mu February batunuulira mbeera nti ebisaawe tebinaggwa, enguudo tezinaggwa, amakubo tegannatereera bulungi, bakyakola makole. Naye nga side ya politics tebakitunuulidde ate nga ekisinga okubeera enzibu nti abazanyi abagenda okujja ne Kenya naye wabaddeyo butereevu ate nga Africa generally ekyo oba okisuubira obudde bwonna. Kati n'omusambi nga Mohamed Salah agenda okuba nga continue Liverpool yasabye ekirego ya Egypt. Bayinza okutuuka ne bagamba naye bannaye mukukakasa nti embeera mu ggwanga ejja kubeera ntebenkevu. Bwe mbanga temulina bukakafu obwo nti emirimu ginaabeerawo mu ggwanga, oyinza okwisanga Chan tabadde nayo ne bamuwa eggwanga eddala oba ne bamuwulirayo eddala. Kyokka ate nga Africa Cup of Nations 2026 naye akola ki 2027 naye atuuka. Kati Chan oyo tuba tumutegeka ngaffe Uganda tufunamu biki? Tufunamu nnyo ekisooka kijja n'enkulaakulana. Amanga manyi agenda okujja wano ne gavumenti ennyini eyanguyako ebirina okubeera ng'ekola. Byebadde ensooba gamba okukola enguudo, gamba okuzimba hotels, facilities ez'enjawulo, okwongera amalwaliro. Buli kimu kirowooza nti andwali kyongera kukulaakulana y'eggwanga. Olw'ensonga ate nabyo bisigalawo. Tournament wegwa bisigalawo kati nga South Africa 2010 World Cup naye bwe kye bakola nga World Cup egenda kuba ng'esambula South Africa 2010 era kikyaliwo bongezaako Bungereza. So nsubira nti enkulaakulana ebaawo. Then ekyokubiri nti kigenda tuyamba okwepimapimamuko nga Uganda ne Tanzania ne Kenya ddala bwe tuba nga tutambudde bulungi mu Chan tusooka nga teekateeka kiri ekinene kya AFCON ekiddako tujja okuba nga twejajingira. Then ekyage katale k'abasambi omusambi agenda kitwalanga platform nti asambe bulungi omupiira ayongereko kwewaayo. Basikawusi bangi abagenda otunulira empaka ezo, bayegensi bangi abagenda okuba nga batulana. Yes, omupiira ogenda kubeera ku TV kitegeeza nti omusambi esodde n'asamba bulungi empaka eza Chan kiba kyongedde okubeera nga kigaziya akatale ke. Weewaawo bukyanga Chan atandika tugeza okwesanga abasambi abavuddeyo babadde bangi nnyo ne beeyongerayo ng'ogyeko amawanga agagakulakulanidda ng'ag'abawalabu. Kati omusambi nga omwana gwe bayita El Kabi katumulira goals azikuba emu ku products ezivudde mu Chan eziyongerayo. Naye bw'otunuulira emirundi empaka ezo ezibaddeyo era ogenda kwesanga nti asi bangi nnyo abakubye mu Chan bwebayose okugamba nti kati bali mu ttiimu z'amaanyi oba omupiira bagongeddeyo naye nga ndowooza nti platform y'amaanyi nnyo akatale k'abasambi bano kubeera nkwongera okwankagaziwa. Bintu bingi nnyo Chan tujja tumutunamu mpolampola. Sasa tuli ligi ya Uganda yawummulamu, tuli mu keetalo katale, ttiimu ezimu zeetereeza olw'ensonga Chan agenda akusangwa. Then akatale transfer ezimu zikoleddwa mu ttiimu ez'enjawulo, naye transfer ya Alpha Sali Thierry mutabani wa Bebe Cool lwaki yeebuuminze nnyo? Omanyi kuba twakusemba okulaba kitabo yennyini nga positive yakomye kola medical mu ggwanga lya Spain. Ina ba agent ya meeting awo abamu Spain bayita Bera Liberiya. Naye ng'abo ye n'awandika n'agamba eno liigi kemala okuggwa. That's when you are going to resume again. Kale twagenza okulaba ate neeke emisayiniza emyaka ebiri. Ekisooka Alpha Thierry Sali omu ku baana beesinga okwagala. Bezigiza talenti agirina ate musajja mukozi. Sookera ddala nga kwebaza bazadde be. Taata we Bebe Cool ne maama we bakoze ekisooka nti omwana we bamutegeka. Ng'omuzadde naye ayagala omwana ayagaliza omwana we okubeera mu kintu bamwebaza okusapootinga abazadde batono nnyo abasapootinga abaana. Kwanza okubeera omwana we ng'ali ku ttiimu ya Pro Life nafunako kyasinyugako ko n'abatensa bamuteeka mu biseera ebyo nga bakulaga nti taata we amubeererawo amuleeta amunona kyebeetaaga kiwaayo kabiri maama we bw'aba siramututte ku makya amunonayo nga training ewedde bw'aba yamunonye nga training ewedde tatuma mukozi benye bamutuma abazadde kugaba omuzadde abeerawo omwana nti bali bamuzuula dda yasooka yagazanya omupiira nga bamuyamba. Era yennyini ng'omwana esooka alina empisa kizibu nnyo okuyira nti Alpha
binebeera ku social media tatological study ya music politics tonaweza kubeera ng'omusanga infact yatuzagiza okuba ng'azimba talent ye mu line ndala ye sitatabere nga nsupportinga naye eri gyali yatandika ekkubo erirye naye singa tekwali kukola kwenga taata we nandibadde tatukeyo gyatusonako olwaleero kati nange nga Alpha Tiri omusambi w'omupiira naye ng'akwate ekkubo lino ng'omupiira nange mbere nga ndekawo nsetinga omukundo ogwange ng'omuzanyi w'omupiira bayagaza ne bayibe ne batobe bali abazanyi so olaba nti taata waabwe abayambye naye tebeetadde ate mu kkubo lya taata waabwe balina kumutwala nga kyakulabirako nti naye kuba naye yeeyamba ng'omuntu naffe tulina okuba nga tweyamba okuba nga tusamba omupiira yagenda infact bebeku yavayo n'agamba nti bali bamututte Spain bali bamututte kubeera nga akuba trials oba gezesebwa bali bamututte bamuyambeko okwongera okumutegeka abazungu kwongera muteeka namuteekateeka kakati ddiwa eyo bwe yagidde eya ttiimu ya NEC etemutwala mbala ntumanyiko omuteesa ayagala abasambi abakozi ayagala nnyo abasambi abakozi naye ate ojjukira nti n'abato abaddemuko chance waliwo omwana bamuta James Jaliyeko infact ndowooza gyagenda okubanga kuba muwindi naye omwana gyayita omwana ndoza asingako obuto okutimu ya NEC olunaku olwaleero omwana oyo amaddeko ko chance gundi Ronaldikayo abadde mu masaza wano abaddewo ku NEC okumala akabanga ng'empiira egimu amuleeta mu training oyo ati amufaako so ndowooza nti Alpha gy'anaakomye okubeera ng'akola nze ndowooza nti mbala mutaga muteeka musenga tali bulungi bw'anaabanga ali bulungi agenda kubeera nga muteeka kubanga kirazeekoko nti ye ttiimu yagala ebeere ng'ekola ebeere ng'esamba bulungi naye nga agezaako okubeera ng'agatta abasambi abato n'abasambi abakulu yes kyobola nga Mutyaba Muzami asobola okusamba omupiira musajja mukulu abadde bamupiira manyi mungi mutweza asobola okubeera ng'azannya Jeliyeko omutaapu najja n'azannya Enoka Sebagasi musambi mukulu nnyo abadde ajja n'akuba omupiira mbalangu kyalina nti oba toli bulungi osamba mupiira twalako omukuba n'abamukaaga abasinga gy'eggwanga mu Tembo Ibrahim n'asamba bulungi ne wabawoko ebyaliwo n'ameba nga tasamba okumuza bisaba okuba nga asamba olunaku olwaleero era yasooka okuba nti afukidde okuba nga azannya omupiira abantu bakaanira Shamiru Kimwere mumanyi musambi mulungi naye asooka okubeera nga kwambiri fiiti kimanyi naye bw'aba ennaku ezimaze esamba emipiira egimu ate tagikuba naye olaba nti bw'ataasa okubeera nga amuteeka mu kisekyeriza nti alina byatuukiriza enteesa yali akola ki yali anoonya so ndowooza nti ekisooka bayagadde okuba nga bongeramu kuba kati waliwo Vipers basinga point emu waggulu ku kyokubiri bali kitegeeza nti bagyekubira balina okusinga nti bagyeko kigere balina okuba nga basinga nga bagoba emipiira gyabwe balina okusinga nga bagoba emipiira gyabwe then Vipers ebanga esuddemuko ate bagende ekitundu bakole ekiri bagiddeko obubonero kiba nti waliwo chance yonna etwala ekikopo so data yalwala nifati bamulonze mu ttiimu ya Blacks Power kitegeeza data aba yavuddewo nga bamuloninze ne Kasinde Ibrahim abaddewo nga kengenda okumala akabanga ensonga ze zaggwa kitegeeza nti obudde bunaga kwatandika okuba nga akuba omupiira kitegeeza ne squad mbalangu agezaho okubeera nga agigaziya nti wins zibe nga ziriko buli namba ebe nga eriko abasambi ab'enjawulo ate nga bawaayo ekyo twalina okuba nga bawaayo butereevu so timu ebeera nga ngazinga nekwete mu ttiimu mweri nga n'obukozi bw'amaanyi mu ttiimu basambi ab'enjawulo ndowooza nti ne baagala kuba nga bavuganya okusingira ddala ku ekyo baakola kampeyini ewedde kubanga kampeyini ewedde bali basobola okubeera nga balina bifo ebina ebisooka bazanya paka ku final Uganda Cup kati walina nga abasajja bateekamu ssente nnyingi baba baagala ebyo wakola kampeyini bbiri ku bwereere kitegeeza nti mweno season eyokubeera ng'okola ate ebisinga ku ebya kampeyini ewedde so olaba nga mbalanga agenzi mu katale ng'ayongeddemu kabonero akalaga nti alina byatunuulidde naye ng'ekisinga obukulu nti abasambi bali balina okuba nga bakola nnyo omusambi alina okuyamusa by merit Alpha anaaba akoze bulungi definitely ajja kuba nga afunamu eddakiika bw'anaaba nga tali bulungi mbalangu tagenda kubanga muteeka musenga tali kubanga bebekulu muyimbi kubanga mwana ali mu limelight kubanga jjukira nti naye asevinga omulimu gwe bw'aba nga asevinga omulimu gwe ng'omutenesi ngaga kubeera nga awangula ebikopo ebinene tagenda kusambisa musambi atali bulungi so Alpha alina okubeera nga akola nnyo okubeera nga afiitinga mu ttiimu eriwo ekirungi abasambi ba Uganda abasinga nti babeera beemanyi bano abaana bagezemu abasinga obungi abadde abamanyi abamu asambyeko nabo ku ttiimu ento abamu basangiza gy'abasanze ate n'okubeera nti yeebuuza ku basiniya bw'ofuna akadde n'omusambi nga Muzabe Mutyaba asobola okuba nga gayidinga bw'ofuna akadde n'omusambi nga Prometheus Leaders wangudde talina kyatamu kumpira bwa Uganda experience agirina asobola okubeera nga gayidinga naye nga nekisinga obukulu kubeera ng'okola nnyo n'okubeera ng'oyiza abateesi ku kibagamba ndowooza nti Alpha alina qualities esobola omusambi omungi ekintu kyakyalimu Alpha sali kusaninga ddiiru ya myaka 2 kirina kitigenda okwongera ku NEC endagala emyaka ebiri ekisooka NEC esookuvuganya nga terina Alpha Chelsea kitegeeza nti kubanga ne kampeyini eri yavuganya nga taliiwo rawundi esooka evuganyiza nga taliiwo kitegeeza nti omuntu agenda okusinga okuba nga afuna mu ddiiru eyo alina kubeera mwana nti wasamba obulungi afuna omupiira kontrakiti ye ey'emyaka 2 basaana ogigaziya ate abasamba obulungi ne ttiimu endala ennene kubazirowooza nnyo bebekulu omwana oyo kyamutegese nnyo okubeera nga asabira mu mupiira
agezaako mu platform mwongerayo bweru kitegeeza nti Alpha agenda kwetaaga nnyo NEC okusinga NEC kwetaaga omusambi nti newaba tasambi newaba nga taliyo NEC erina abasambi asobola okuba nga bavuganyizagana ettiimu eza NEC kitegeeza nti kye bayinza okubuuza waliyo Alpha Sali okwegatta ku NEC kirina kyekimuga impact ki ye ng'omusambi step nnene kubanga abaddeko express ebadde evuganya naye ng'erina ebizibu ebyenjawulo agwinde n'asamba omupiira yali ku ttiimu ya Proline ng'evuganya naye olaba nti eri wansi kati ogenda ku ttiimu nga NEC kitegeeza nti okwebanja demand egenda kusigala ng'erinnya kuba kati NEC olunaku olwaleero kyetetunulira ng'amatiimu agalana obutaddayo kyetetunulira ng'amatiimu agalina okumalira mu makkati ga table wakati NEC erowooza ku matiimu nga KCC ku matiimu nga Vipers ku matiimu nga URA aga matiimu amanene yeesomye oba yeewandiise nga ttiimu ennene kati olina okubeera nga naawe okola nnyo okubeera ng'otuukiriza targets za club nga NEC sonze kubanga ndowooza nti opportunity y'amaanyi eri Alpha Sali tiyeringa omusambi okusinga n'ettiimu ya NEC nga club. Alpha Sali abaze ebbanga nga tasamba ku kilabu gy'abaddeko Express buzibu ki obaddeyo because tugenza olaba bagambye abadde clubless tabadde na club ate nga tugenza olaba soka yagenda n'akola nga Jolande Spain n'akomawo n'ogenda ku kesi gundi ku Express aleeta samba buzibu ki then nsala okugenda ku nze ndowooza nnyo nti nno obutasamba bwe ku ttiimu ya Express emipiira egyasembayo kuba akubye goal zibadde 3 bbanga yabaddewo zana 62 yitayi mu goal 5 bbanga yabeereddewo nejjukira nti ne Beckham yabeerewo emusambisanga omupiira abateesi abaddeko Express bamusambisiza omupiira naye nze ndowooza nti kino kyajja sobola kuba nti bali tebaagala oba abateesi bali tebaagala sama emipiira oba omuzaddewo oba kiki oba ataddewo mbeera ki nze ndowooza omutendesi era gyeva ne gyebwenkana aba ayagala nnyo omusambi ali obulungi omusambi ali mu shape ennungi omusambi ali mu position ennungi omusambi galowooza nti agenda kubeera ng'agattako omusambi omulungi tasaba mupiira omusambi omulungi omutendesi akola nti oli bulungi omupiira guli kwenoonyeza omupiira tebagwekwekamu gulinga musiri gwa binyeebwa tusobola ogwekwekamu kati obanga oli bulungi mu training osoba bulungi owumudde bulungi match zibakubaddeko olese impression ey'amaanyi nze kubanga endowooza nti tuga nkwebanjiza obeera ng'ogenda mu kisaawe so ndowooza nti tewaliwo mbeera yonna nti bamwagala kusamba Tabo Express nze nalowooza nti ye ng'omuntu kyakimulesa omupiira yali akimanyi era nga talina okubeera ng'akolako okubeera ng'afunidde Tabo Express watu waliako envuvuma bebe kulu yalumba omuzanyi coach omwana playing time nga tagirina taata wayagala nnyo omwana we taata wayagala nnyo omwana taata wa mawulire taata alina okubeera ng'abeera mu mawulire era ndowooza ayagala nnyo omwana we abeere ng'abeera mu mawulire nabebe kulu omuntu akulidde mu abantu abaliranye Alpha Sali bangamba tebagala ye tayagala tukulira ebiri ebya taata taata ye ayagala omwana abeere mu mawulire ye tayagala mwana abeere mu mawulire oba kitegeeza kizibu nnyo okusanga Alpha oyo nga mukozeeko interview awantu asooka okwogera ekintu kireeta obuzi ekitaka because ate ali mwana muto kuba ye omuntu agenda okuinterviewinga Alpha definitely bebe kulu agenda kubanga percentage nnene byagenda okubanga abuuza omwana oyinza okubeera ng'omutomezi so taata wagamba nno mu posting omuwandiikeko kino era yadde ku medical era yadde ku trials ebyo bya taata ye nga yekubanga ye nga akuvunaanyiza okubeera ngamba omwana okubeera ng'abeera mu layini eyo naye kizibu nnyo okusanga Alpha nga zinoga nti kati ngamba nti olemereko nga akoze interview awantu kubanga yamanyi amawulire agasooka okumakinga omuntu oba okumutta bakolako interview naye amemba nga asayinize ku Express ku Sky kujja yawe basumbukogerako naye so ndowooza nti taata ayagala omwana we abeere mawulire kwani yabadde mawulire gamuzeeyi naye ate alina layini gyetayagala babeere nga babuuka terowooza nti kirungi adda amaligize bulungi akatale ke kanguusibwa tewali nnyo kyamaanyi okuggyako okubagamba nti liigi egakuba competitive amatiimu nga Mbale Heroes amatiimu nga Oxford Giants amatiimu nga Black Stars agatakula bulungi mu liigi mu round esooka kekadde okwongeramu kekadde kubanga training okuba emipiira egy'omukwano egiwera gabanyirebo ne bubasigaza mu liigi nebyo gana tugakuba Uganda Cup butagenda kuwangula nifa newonamuwangula ndesente ezigenda ku continent competitions cup zizo okubanga ziwera kati kadde kakunoonya bulungi temu nibwobita of course fufa ebayambako mu byentambula nakinaki babona akasente akajja okuva mu kafu ekambako amakilabu abo naye so tosobola kubeera ng'otambuza ebintu byo because singa wesiba mu Uganda Cup n'ogenda paka mu semi-finals eno bakuba omupiira mu liigi boddayo n'obeera ng'owangula Uganda Cup kiyinza okubeeraawo naye ate ogenda mu big league n'okomawo mu liigi waggulu kiyinza okubeera ekizibu so ndowooza nti amatiimu ageerwaneko gasigale mu liigi naye nga liigi egenda kubeera nnungi egakuba competitive era tusaabasamusamu omupiira ogunyuma omupiira ogusikiriza abantu abamu
omupiira ekitwala ku bisaawe basambi bakola ebintu eby'enjawulo abasambi basaba omupiira ogw'enjawulo namwe abatendesi namwe obukugu bwamwe mubadde nabo mu break twala okubulaba ttiimu yakubangayo omupiira okufiirawo omupiira nga mukubanga ogwo oguziza omusango muteeka okwo ku mbeera omupiira okusikiriza abantu omupiira ogunyuma okulabako omupiira okusikiriza ne basponsours webajja okubeera nga bajjira ate naffe abantu alaba emipiira egyo okwongera okuba nga tujja kyogenda okuba nga oteera ku mmeeza tetigenda okuba nga kituleeta naye nga ndowooza nnyo nti liigi egenda kuba mukuba nekwamayi second round akatera kitangaza omwagizi wa Villa kizibu kye kiri ku Villa ya Villa ndoze ebiseera ebisinga obujulizi bwalinga bwa administration kyendowooza nti kigenze kikolebwako sofa oyinza obutamanya nnyo tematema ya mirimu naye ati waliwo ekifaananyi kiraga nti waliwo ekikyuseemuko then ekyokubiri Villa eremeredde okubeera nga efuna continuity ne consistency eyo mbasanga nti ttiimu yawangula liigi tayito yasemba champion mulamba oyinza okwesanga nga ebitundu nga 40 ate ne munda wali badde enkola ya Villa nti kizibu nnyo okulaba faces ezimu ezaliwo campaign so sigaza omuzannyawo n'abenakolosi so singa bafuna abasambi abo ne bagumiikiriza mu batendesi n'abasambi ne bonga okwanga bategeka Villa erina abasambi abato bendowooza nti balungi abasobola okubeera nga bazannya omupiira singa banafuna continuity ne consistency eyo ttiimu ejja kuba nga ekugaliza ddala bulungi then n'ekirala babadde bayimira nnyo okubeera nga bamanya butengo gye balina okuba nga bayisa mu naddala nga bakulembedde omupiira bakonsidinga nnyo naddala mu set pieces omwo Villa omupiira gwekwembedde goals bbiri ku bwereere gusanga guwedde 2-2 negwekwembeddemu bwereere gusanga guwedde goal emu ku emu negwekwembeddemu 0 negusanga guwedde goal emu ku emu bakonsidinga nnyo obudde nga bugenzi babawoko relaxingamuko concentration ebeera nga ebula ndowooza nti ndowooza nnyo nti ebisinga mu ebeekwasa n'ababikozeeko Villa ekyasobola okubeera nga ebuganya ku liigi mukyomanya nawe ebisiwala nyo defending champion eno liigi ya Uganda ogoba ebipiira 3 n'obuuka abantu nga bana kitegeeza nti singa bana batebagyeko kigere ne bageza kuba nga badressinga ebyo ebyagaana mu rawundi esooka bakyasobola okubeera nga batunula ebifo ebyokuntikko waggulu awo bannaye byebyo ebintu ebimu etutunulidde tujalinga okumweyongezaako omusajja nti Eros Brazilia be ng'atongeramu ebintu ebimu ng'akubako toki mu bintu ebimu akuma atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale